Mukama wange sanso kulaba. Sanso kulaba ku motion media. Ensonga tukulaawo zitambuza. Ate omutwe gwabadde kimawo yakulumbye ekiki. Omutwe kyabadde ogiri bwe twabadde wa 19. Nze nali ngenze ku musango ogwange gwali gwa ssaawa 4. Nesinga nange omusango ogwange ate baali basosewo omusango nagwa ssaawa 3 kabisi. Negutwala obudde bwonna paka ssaawa 7 kitundu. So netulowooza nti oganye tugenda kuddamu ssaawa 8 naye kitaasoboka kati ntulakawo osaizi omulamusa waliwo omulamuzi omukyala kati yali yagudde amadinisa kati amadinisa ago nagalikanga gakitundu kusituka bwenti nensitukira emudinisa sikyakirowoozawo kubanga ate enyini yali ampisa so edinisa ebisala omugongo omusajja walayira nti oligo mugenda kusimba Kawempe Mawo n'asindikayo omuntu Kawempe ground yagobye munnakibiina kya DP Kawempe nabagamba akolagana wamu ne President Museveni n'ekibiina kye NRM mu ndagaano Nobert Mawo ne banne bomuwakanya bye bateekako endagaano kiki kyosobola okwogera ku mbeera eri Kawempe naddala nga mu ekibiina kya DP nga mulabise bubi kisooka abantu abo bitere baba batuufu olw'ensonga article 69 mu kibiina kyaffe ewa obuyinza omuntu yenna okusaba NEC ogenda nga ayagala okwesimbawo okubeera flaga bearer naye kati currently tulina National Executive Committee okusinziira ku kusalawo kw'omulamuzi Justice Philip Odoti ate n'ebiri mu Court of Appeal so tetulina National Executive Committee kubanga olwo lwe lukiiko olukola approval ne luzzaayo amannya ago eri ku district ku constituency executive committee kati abo ne bagenda ne bavotinga ku mannya agabagazzeeyo agabagali approval kakati bw'otunuulira Honorable Kasajja ensonga eyo teyagikoze teyayise process eyo ekyokubiri tulina enkiiko nga 3 tulina olukiiko olwalondebwa Honorable Sulaiman Kidandala organizing secretary wabeerawo olukiiko olwalondebwa Honorable Nobert Mawo ne Honorable Gladys Siranda ate n'omwaka oguwedde abaddeyo ne balonda olulala ziri 3 naye ezo zonna enkiiko eziriwo abantu bangi bagenda mu nnuupu n'abala ne bagaana okukolera wansi wa Honorable Nobert Mawo kati kitegeeza ki nti olukiiko lwalondebwa Honorable Sulaiman Kidandala terukkiririza mu Honorable Nobert Mawo akati ate olwero yasseewo olumenyi lw'amateeka yerokoze ekirukuge yakwasaganyiza naye batono kubanga mwawo mwalimu kansonga Lukoola yabadde chairman wa kati mwaliwo omwambi bamuyita $1,000 abo bona bagenda muki munduupu kitegeeza nti abantu abale tebasobola kuvootingira kibiina kya DP tebajjudde akakiiko tekajjudde ekyokubiri ensobi gye bakoze baayita buyisi bantu bali ne babaleeta ku kitebe ne balondera ku kitebe kitegeeza olukiiko luba lutudde ku kitebe luba lulala olukiiko lwa constituency lutula mu constituency ne lutuula eno ekyokubiri bwe luba lutudde eno nga lutudde ku kitebe luba lutuddemu bali ba constituency bokka bo ne bavootinga naye kati bwe luba nga lwetabyemu abaneeka kitegeeza terukoze eki terugoberedde procedures ekyokubiri bamala okugira erinnya eryo baliweereza ku district district yerituusa ku NEC kakati bwebanga district yalituusizza kubanga tulina bachairman babiri as of now waliwo chairman Vincent Mayanja yalondebwa wansi wa Sulaiman Kidandala era yali sitting chairman ate Honorable Nobert Mawo nassaawo Honorable Shafik no bamuyita Nambale Shafiki Nambale Sentongo kakati kwabo bombi ani yaleese erinnya tiwabadde kitegeeza erinnya lyabadde wali kweringigo NEC era we lyavudde ne likola ki naye kyolina okumanya nti ye Honorable Kasajja member wa DP naye procedures yayiseemu zonna zabadde nkyawo kati awo kyovola lwaki abantu bali abagiri abadip abakimanyi kyovola bakuba ekyokubiri nga Honorable Kasajja anapafominga obulungi alina okudinawusinga Honorable Nobert Mawo ne Honorable Gladys Siranda n'agamba ndi ku bwannamunigina ali ku bwannamunigina yekayeka kati awo abantu bajja mulonda ye nga ye naye bw'oggirako Honorable Nobert Mawo ne Honorable Gladys Siranda kitegeeza bakulaba nti oli mu kkobaane
eryokutwala okubeera memba waki wa movement abulwadde bali balinamu nabo candidate aba movement kati banawagira batya ng'ate mwe muli eri nakuba tekisoboka so ekyo kati njagala nsaba nze nga Honorable Robert Mao baleme okulinnya eyo balekere Honorable Kasajja gyatobe yekka ng'omuntu awo abantu basobola omuwaki naye azimaki azisenga bagendayo ku ground tebajja kufuna Mao ye omuwamagezi ki ku nsonga eyo ye yali takiraba Honorable Robert Mao akimanyi bumanya naye ekikulu kyaliko ayagala kutta opposition esaanirewo ddala kyekigendererwaki kubanga naye mutima akimanyi gwe kati gwe weebuuze mu ggwanga wano wonna kasookedde etupa ggulu yali agenzewo ku lukuŋŋaana lonna olwa TP oba ne Honorable Gerald Siranda tekisoboka olw'ensonga bakimanyi ki kyebakola so nze naalibadde wa kirowoozo Honorable Robert Mao yaalibadde muntu ayagaliza opposition kubanga ye yamufumba nemutuusaawo nettooke lyasikaka oli alimu olwakuba nti opposition ayitira mu Democratic Party kati aleka opposition agende balikolere eddala eri tetusigale nga tutereeza opposition yaffe then alikomawo mu biseera ebituufu nga NRM ekoze nakulabako ku BBS ng'otangaaza ensonga Mao wali omusisinkanyeeko ku nsonga zino nebyemwateesaako tetusobola kusisinkana olw'ensonga bo bennyini baasooka ne basaba kanso Songoni ensonga tuzizze emabega ebbaluwa kooti naye mbagamba nti nze sisobola kudda mabega wabbaluwa kooti oba kuteesiza wabweru ensonga gye tuliko kati si ya internal party political problems nsonga ya byamateeka kubanga omulamuzi Odochi agamba bano tebaalondebwa era baba tebalondeddwa baliirigo ekyo kooti esobola okisalawo kutuula butuuzi kubanga ekyo tteeka ligamba kasajja balikuteeka kiri neutrality bagita neutrality kiba kitegeeza tekiriiwo kiri null and void kati ensonga endala eri mu court of appeal tugamba nti ffe tetuwaabira Honorable Robert Mao n'akakiiko ke kali akaliirigo ffe tugamba procedures zonna ze baayitamu zenkyamu zetwagala court of appeal kane yonge ejjudde enalifayinga oba etereeze oba etubuulire ekituufu kwe kusaba kwaffe era munasanyuse ku luno omulamuzi Honorable Geoffrey Kirabye era n'agamba bagenda kuwa ruling on notice kale wakuba nti yataddewo obudde bwe tutamanyi naye ekikulu kiri bagenda era kye nali njagala olw'ensonga tolina bwogenda mu mediation nga tolina ruling kwoli ate n'ekirala nti abantu bali kye tukyalenjinga kirala ate n'ababuulira Honorable Geoffrey Kiryabwiri ne pano baababuulira kirala omulamuzi oyo babuyita Allen Lukundo yababuulira kirala nti nze ndi eri mpaaba misango ati ngamba bano tebaalondebwa zisi empaaba mu court of appeal nze ngamba balina notice ya missing essential service ate ne bamala ne bagenda ne bakola kye bayita court leave ne subsidiary service omulundi gumu ate ne baleeta omulamuzi omu ekitakirizibwa mu court of appeal yatuula omu Honorable Justice Lady Monica Mugenyi n'agurantingali ne subsidiary service yonna omulundi gumu ate n'awa ne order gye baalemerwa otusaavinga kati ebyo ebintu expert judgment eyo ne expert proceedings zetwagala fulu pano egambe either ntuufu oba si ntuufu so gundi yaffe issue yaffe eri mu court of appeal eyawukana nnyo ne be bana ate be babadde bakola ki be boogera mu bantu so mediation tesobola kubeerawo bwe kunaaba ku mediating kooti emala kusalawo ne tumala okulaba nti kooti egambe kino kyali kikyamu bwe emala okugamba nti kyali kikyamu then awo tujja kutuula ne mumanya ne kye mwenenyeza ne tumanya nti yes wano babagambye kiri bwekiti neraffe tulina kukola kino okutereeza ekibiina bannaddipi baba bubaka ki ku nsonga eri egenda mu maaso ey'akalulu ekekawempe bamemba ba Democratic Party bo balina okukola okusalawo olw'omuntu Honorable Kasajja ng'omuntu ye wa DP omwekakasa naye sigamba nti nno Honorable Robert Mao
yamufujjeko eddusu yamulina emabega alina yennyini okudinawusinga n'agamba tali patina omuwa amagezi akuba olukuŋŋaana lw'amawulire atuyite atubuulire nti nze okuva ne leero neesazeeko abantu bonna bali abagenda mu NRM nzizenganze bannange mundabe ng'omuntu awo njagala nnyo senga akola statement eyo saba bannakawempe bamuweeki fetujja gendayo mukungi okumunoonyeza akalulu nga mumaze otegeera nti bano tebaliiko ekirala kyenjagala okutegeeza nti bateeseteese enkiiko bbiri National Executive Committee ne National Council wiiki ejjanga 5 kuwanga 7 naye enkiiko ezo oledde tumaze okupreparalinga injunction egenda kufayiringibwa obudde bwonna okuva kati so ezo enkiiko tezirina kubeera era nsaba abantu bonna abo bagambye nti enkiiko tezigenda kubaayo. Ekyokubiri enkiiko ezo lwaki tezibaayo ani alina okubeera memba mu nkiiko ezo kubanga bw'otunya National Council etulako na all members ba NEC abataliiwo mu mateeka ne batulako ba parliamentary group abo abali mu parliament n'abo abaali ku kaadi yaffe ne bagwa nabo abo bo weebali then abookusatu abakulu ennyo be bachairman ba district kati abachairman basatu ba chairman ani agenda okugenda mu eyo National Council kitegeeza nti erinnya land void teriiwo buki mu mateeka as much as eyo teriiwo mu mateeka naffe nange ngenda kwongerako ekya injunction so tujja kuba nazo until omusango ogwo gwa contempt nga guwedde kubanga baagututte nga 13 May 2025 ku ssaawa 3:30 wa Honorable Dr. Dagala Singiza. Okay, tweyanziza nnyo tweyanziza abatulaba abatugoberera tugenda kubaleetera olunaku lwe tugenda ofayiringa injunction eyo eyimiriza olukiiko olwo okubaawo kubanga nga bwakulambuludde teruluba mu mateeka kubanga abalina oddutulako balina okubanga batula mu bukiiko buli neeke ne seeke ate ebitaliiwo as of now n'obukulembeze bwa DP obutaliiwo as of now. So embeera bweto bweri tugenda kubatuuzaako ensonga zonna ezamukulu Galiko Kiwanuka omulwanirizi w'ekibiina kya DP egumira ng'eba. Amen.